Kadama TV twabagambye ekintu kya tawakalna ereese obuzibu mu Saudi Arabia. Omuntu yenna atagiina tuweetandala genda mu supermarket, togenda mu malwaliro, togenda mu public places, ebintu bya gavumenti tojja kufuna buyambi bw'oba nga tolina tawakalna. So tubakubiriza okubeera nga beera ne valid passport, obeere ne valid ikama, obeere nga oregisteringa app eyo, obeere nayo app eyo. Bw'onoobeera nayo oluwo n'ogenda ebintu bigenda kuba bikwanguyira. Twabaleeterako awo story ey'okubeera nga ebintu bya tawakalna bikaayi mu Saudi Arabia. Kati waliwo kadaamu nagenda otunyumiza ye yakitesitinzeeko kye twabagamba nti temugeza ne mugenda, kuba mujja kubeera nga muli disappointed ku bifo ebimu nga bwe twabagamba banka, malwaliro, ebintu bwe bityo mujja kubeera nga muli very much disappointed bwe munaabeera nga mugenze nga temulina tawakalna. Kati katuwulize kadaamu ono gwe kyatuuseeko ekyokubeera nga bamugaanye okubeera nga yeeyongera mu maaso. Halo Nyabuli, Kadama TV. Mr. Kadama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeri aliko sebo. Abula Mr. Kadama, weebale nnyo, weebalire ddala. Tusiima nnyo empeerezaayo. Mr. Kadama, waliwo vidiyo gye okulaba eya gundi eno gye wagambye app eno gye bagita tawakalna. Nze mbadde sinnagiwuliriza ate mbadde sinnagirabako kali. Mr. Kadama, nze maka ge ntambulamu ga mirundi 3 naye sijja kulimba nti ono oba oli alina pasipoti yange ne ikama, simanyi we ziri, nzidde sintambula ne mukadde wange. Leero nga mukama wange ajja aŋŋamba tugende ku supermarket ngende ngula ebintu byange n'omukadde ebyokulya. Tuba tugenda ate ku supermarket bankozeeko, mukama wange bino byadde eri ku ssimu, ate nze bankozeeko. Omusajja ambuuza bya tawakalna, nga mbuuza tawakalna bye biki taata, byannyonnyola mu Luwalabu nga ebimu sibitegeera. Ko nze leero zinsanze, n'aŋŋamba mukama waalibwa yita mukamaawo, ne mugamba ssebo nze sirina musango gwe naazizza. N'aŋŋamba simanyi agenda kubira poliisi. Ne mugamba ate nkoze eki? So nga ali ku bya tawakalna. N'aŋŋamba teeka erifulumye ku mawulire empya togimanyi eri Saudi. Nga muganze sibimanyi, nga mukama wange ajja. Omusajja ngamba mpa ssimu yo. Ng'agenda ku Play Store adownloadinga, ye mwennyini ya downloadinga eyo tawakalna app eyo ng'agiteeka ku ssimu yange. Agamba mukama wange ajuzeemu, simanyi basaba namba eziri ku gundi ku ikama, simanyi ne basaba ne password. Nze nga mbimanyi. Mukama wange omukyala ate passport ne ikama eri walala, ambuuza olina ikama yo, ne mugamba sizirina. Ngambuuza ani azirina, ko nze eri maka eri endala, nze sibimanyi, nze ntambula butambuzi, munzunza buzunzi, munziza eno munziza eri. Omukazi si kwe kugamba, n'aŋŋamba nze nzire mu mmotoka, kati ye n'akozesa ssimu ye. Ne ŋŋamba bannaye ebya tawakalna ate bye biki? Laba ate wentuusa ate ntuuka ku bya tawakalna ku Kadama TV. Naye Mr. Kadama, weebale nnyo, weebalire ddala. Era ono mukyala bwe twakomyewo yakubidde bali abalala ne bamulaga ikama yange gyeri ne passport. N'aŋŋamba we ndiba ŋŋenze eri bagenda kumpa nze mbyejjulize. Ne ŋŋamba biri siriyasi kutuuka awo, just okugula kintu ku supermarket. Kabe ne mukubo, omukazi yangaye ne mukubo, era abasirikale basobola okukola ki? Kasita obeera nga tozirina. Ne ŋŋamba wangi tawakalna. Mr. Kadama, weebale nnyo, weebalire ddala bannange. Kuba nze mu Kadama waabwe nandibadde nkitegeerawa. Baadde balinnyonnyola nze nga sibitegeera. Maze kudda ne nteekako Kadama TV kwe kulaba. Ne ŋŋamba omusajja yadde aŋŋamba bino bya tawakalna. Bannange bya ddala nno.